Sheeyi omu mu ggwanga lyaffe erya Uganda avuddeyo n'alaajana ku nsonga z'abakadaama abakola ebintu by'ekigwagwa, ebintu by'ekisiru, ebintu by'abantu bamawube, ebintu by'abantu abagwagwira ddala abantu abaseegu ku mitimbagano gya intaneti. Era nga ye agamba ensonga lwaki baanammwe mweyambula ne mutandika okulaga ebisambi, ne mulaga amabeere, ne mutandika okunyeenya amabina, ne mujjamu engoye mulimu ku bo n'abazina ebimansulo ku mitimbagano gino egya intaneti. Naddala omukutu ogusinga okubeerako ekimansulo gwe mukutu ogwa TikTok. Bakadaama bagwettanidde nnyo, bajjamu engoye ne batandika okwesonseka engalo mu bukyala, ne bakoleraku obutambi bw'ekisiru, obutambi bw'omu kisenge, bwe bayigiriza okusinda mu kisenge okukaaba, bwe bayigiriza ebintu by'okwekola ng'okozesa karoti n'ebintuntu ebirala, ebintu by'okulya ebisiyaga n'ebintuntu ebirala. Era Sheehi ono ebintu binene abivumaganyizza. N'agamba naye ye amanyi ekintu kimu ekireetera abawala okuyimusa obwagazi bwabwe kwe kusika ebigaaga, okukyalira ensiko. Gwe noddeeyo n'otandika okwekwatakwata, n'otandika okukyalira ensiko, n'olyoka osika olugalo lulamba ne lukoma eno, n'osika olugalo n'olumalayo okukakana ebigaaga ebyo buli we bibeera biba byekoonagana gye bikoma okwekuuta obwagazi gye bukoma okulinnya, gye bikoma okukoona ku mpale n'ebinyonyogera ne babinyonyogera bwe biti nga biyimuka. Ate we biyimuka bwe biti of course oba oyagala musajja. Era kino eno nange nzikiriza y'emu ku nsonga lwaki baana mmwe abasinga mwebaka ne bakama bammwe olw'ensonga kasita obeera n'ebigaaga bimalako emirembe. Ebigaaga ebyo biyimusa obwagazi buli ddakiika oba owulya oyo ya musajja anti gwe mulimu gwabyo omutuufu. Igwa wakana kiba kitegeeza tomanyi na nsonga lwaki wasika. Yenze Sheila Adita saagala kwogera nnyo, njagala baterawo obubaka mu bwangu commentinga katambi kanene kwe tuba tutaddeyo, ate era subscribinga oba obadde tunaba subscribinga. Katugendeko mu ddoboozi lya Sheehi ng'alina by'abuulira abaana ab'obuwala naddala mu abakola e Bulaaya, ate era tubeere nga tukomawo. Omuwala akyalira ensiko ng'agenda mu bufumbo. Ate ekirungi ne mu bukulu bijja. Omusajja we aba abyagadde amutwale. Wano mu mbeera y'okumudeetinga amugamba owaaye kiri kitya. Wano ng'amwogereza nga byonna biwedde agenda mumuwasa. Bagenda mu myezi ng'ebiri amugambe kiri kitya. Nti nedda nze mukali kyaffe kale amufunire singa babimukole. Naye omwana ku P5 omutigaatiga kati bigenda mumuleeta ekyoyo kyova olaba obwana in P4 buluzinga their virginity. Ebyo era buuza abawala abali ku byeya bali mu biyumba bakadaama bibasumbuwa. Ne senga bagenda nga tebabirina buli kaseera ne babeera ku TikTok nga beesunda banyeenya ebisambi. Ate eri teri kulaba ku munyama mu kyondo kya buwala. Kati babeera eyo beesonseka amatooke. Ebyo bibatabula kubanga ebyo byongeramu omuntu laavu. Alina ebintu bimusundasunda biringa ngalo. Saagala nze kumanya, simanya. Waliwo yali aŋŋamba naŋŋamba nemanya bikoze bitya. Tegeera kuliko firimbi teri ebyo ffe kyaggwa Allah yawunda ne kiggwa. Naye oba oyongeddeko tekiwabula tugaana abaana abato. Obusiraamu tebugaana kukyalira nsiko naye ddi. Ate sikyabateeka oba oyagadde tewali buzibu twala mukazi wo ne si baana. Kubanga gwe kennyini ogambye nti kwewunda kwa mukazi eri bbaawe. Omwana ono yeewundira ani gw'ogenda omuwa? Olaba ogenda omuleeta obuzibu. Ndowooza nammwe Sheehi mumwewuliriddeko yeekubidde omulanga n'agamba banange abaana ab'obuwala nze mbadde nteesa mbu ng'oyagala okusikasika ng'okimanyi ogenda mu bufumbo. Ate era omwami wo w'anaaba abyetaaga ye kennyini ajja kwebuuliza mwana muwala wasika. Ekintu ekyo mbadde saagala okubeera ku sayidi ya Sheehi. Mbadde njagala okwawukanamu ne Sheehi nti nno ebintu bino gye tukoma obikola nga tuli baana bato kituyambako. Obulumi to is pain kituyambako. Ate era
bwe tutabikola tuba tusudde ennono zaffe bigayaaza n'okugayaaza bigayaaza okuba nti oyina okubikola. Abamu ku ffe babitukeeza lwa nsonga bayina okutusomesa omugaso lwaki tulina okubikola, lwaki tulina okubeera nabyo, kubanga this is our culture nga ffe abakyala abaddugavu. Era trust me, bantu batono nnyo abafirika abatasika bintu ebyo. Olaba kati n'abawarabu babisika. Osanga omuwarabu nga yasikira ddala n'akyalira ensiko n'akoma eno. Yenze nga kati omuntu akola mu balwadde nsanze abawarabu bangi nnyo nga bayina obuntu ebintu ebyo byabwe nga ate nabiwanvu nnyo okusinga abafirika n'ogamba ne bana abantu basika n'abazungu babitegeera kati nabo babikola kuba bamanyi bino byebireetera abasajja okutandinga ono. Omusajja gyakoma obbukwatakwatako bw'ati bukutandinga ono nga gwe omukyala wabula n'omwami wo asobola okuwulira obulungi if I'm not mistaken. Ate era abasajja batono nnyo abeekaza ne babuuza abakazi nti oba wasika batono ddala. Abamu tebagenda kwogera mutandika otuuka mu kikolwa akutuukeko ng'oli nnagalaale tewakyalira nsiko akuddukeko nga eyimu y'ensonga ng'ensonga lwaki akudduseeko y'ensonga nti lwaki tewakyalira nsiko ne gugenda okubeera nga musango. So sheehi sigenda kunenya olw'okuba oli musajja eddiini erabika yo bwetyo bwegamba naye ate ffe ng'abakyala tukiraba mu ngeri ndala nnyo era tukitegeera bulala. So nze nkubiriza abawala mwenna mutandike okusika nga mukyali baana bato. Sika gy'onookoma okukula ebintu ebyo nabyo biba biddayo. Gye bikoma okuddayo oyongerako bwongezi ekipimo kyo kyeweetaaga nga gwe omukyala n'ogamba nze kino kimmala. Wabula tosika mukono mulamba. Mulimu kumu abalina olugezigezi mwagala kabampaani n'osika omukono mulamba gwonna n'ogumalayo n'otuuka okiseera nga buli w'oyambala empale olina sooka kukola muguwa n'ozinga busobole okutuula mu mpale. Ekyo kibeera kikyamu munnange. Wabula ng'ate waneeno mbaleetedde akatambi k'omwami omuna Uganda era nkuba kyeyo munnaffe avuddeyo n'alabula abasajja mwenna abagezaako okudistractinga abawala abajja okukola e Bulaya era n'abagamba bwe muba temuli ku bwangu mulekeraawo era mwesonyiwe bakadaama abaana ab'obuwala abo mubaveeko. Bwe muba mwagala abawala ab'okumalirako obudde abawala ab'okutambulako nabo okukola ebintu by'ekigwagwa muyina kusisinkana bawala abaalekebwa ewaka e Uganda abakeera okusiiga enjala nga tebalina puroguramu yonna yadde ekigendererwa kyonna ekyokweyongerako mu bulamu. Katusooke tubatereyo akatambi kono omwami nako tukawulirize ate era tubeere nga tukomawo tufundikire vidiyo eno. Wabula bw'oba toli ku bwangu nnyo, bw'obeera toli ku bwangu nnyo, omukazi gwe bayita kadaama muleke. Nze sijja bagamba baleka bulesi nga sibabuulidde ensonga. Omukazi gwe bayita kadaama tukitwale ng'omuntu mu bantu naye nga ye mujaasi. Oba ntegeerekese. Tugeze tuli mu kutambula wadde twambadde engoye zifaanagana naye nga waliwo eyali abaddeko sooja oba seekyo nga sooja. Ye mukazi gwe bayita kadaama. Si mukyala wa bulijjo. Anyway, bw'oba toli ku bwangu muleke, si kubanga nti yeye muzibu. Bw'obeera omanyi toli mweteefuteefu kuwasa muleke. Bw'obeera omanyi oyina by'onoonya okugeza nga okuyaayo okulumpanya n'ebirala muleke. Bw'obeera omanyi tomanyi buvunaanyizibwa okugeza ng'obw'okuzaala omwana, obuvunaanyizibwa bw'okubeerako mu maka, obuvunaanyizibwa bw'okulabirira abazadde ng'abo, obuvunaanyizibwa bw'okubeera ne poloti mu mutwe gwo, obuvunaanyizibwa bw'okubeera n'omulimu ng'ate weekozesa, obuvunaanyizibwa bw'okubeera n'ebintu nga bibyo ate nga birimu ensimbi. Kwegamba bw'obeera toli organized mu mbeera bwe zityo, omukyala gwe bayita kadaama muleke. Kubanga temugenda kukwatagana, temugenda kugatta, bye mugenda okwogera bigenda kuba byawukana. Mujja vaamu nga bibi nnyo, oluusi nga bivuddemu obulabe. So bw'obeera okyayina obulamu obw'okuzannyazannya, abaana abo weebali e Kampala wano. Weebali basiize enjala zaabwe empanvu, ziriko kale eza white, eza red n'eza bbulu, basibye obuviiri banyirira, weebali e Kampala. Bakoze obuwatu, obubina babukoze, mabeere tebagaganya kugwa, beekubye zitatu, bawumudde amatu, ennyindo.
bawumudde amatu kuno kwonna bawumudde wano bawumula. So bw'oba oyagala okyazanyazanya okyatwala lunaku n'ofulumya otwala lunaku n'ofulumya ojja balaba abamu bawumudde n'ebisige. Naye oli ali eri single mother muveeko muleke. Temujja gatta ate temujja kwatagana. Nkulabula bulabuzi ssebo mukulu omukazi nga bamuyita Kadaama nga bamuyita house manager nga be bamu ku bennawe erinnya nti abaatikkirwa bano bafayita. Ava wano n'aleka akaana ke nga kakaaba nga akalaba. Ava wano n'aleka maama we gwasinga okwagala ng'amulaba, kitaawe ne baganda be. N'ava ku sekisi oyo gwe mwegombo wa buli lunaku ye n'agamba kangende muwummulemu emyaka gitya. Muleke mujja kuba muwanyisiganya bisongovu kozi temujja kwatagana bw'onaaba toli sitedde. Sooka omale kwewulira ng'olimu okuwasa, olimu okuzaala n'olabirira, olimu okulabirira, olimu okukakkana, olimu okwagala ate nga kwa ddala, olimu okwetonda w'oba osobezza ng'oli musajja omukozi omumalirivu, omusajja ekyenkanidde awo. Awo olumba omukyala gwe bayita Kadaama omugamba ebigambo bino, nkwagala, nkwegomba, onkubye, bannange, byonna byogere, awo byogere. Naye bw'onoobyogera nga oli wa muzannyo, yanguwe Kampala ku street z'e Kampala abaana bwe bali. Ako nkazzeemu. Nga bwe nabasuubiza nti nno nze updates zonna nja kuba nzibaterawo ate era nga mbasuubiza nti nno mbaterawo videos z'amagezi gokka. Video ezitali z'amagezi sijja kuba nga nziteekawo lwa nsonga zijja kuba tezituyamba, nze tezinyamba, naawe tezikuyamba, naye ez'amagezi zigenda kuba zituyamba ffenna. Teekako n'abantu abalala. Obuvidiyo buno bwe tukola munnange bwe bujja determininga who we were when we were still young or when we were still in our youth process oba mu biseera byaffe eby'obuvubuka nga tetunnaba kukaddiwa. Era tukola obutambi buneeno so that our children, our grandchildren bwe balikula nabo balabe nti jjajja waabwe yali ng'akola bw'ati ne bw'ati. Ate era it's better than being a nuisance. Nti okwogera bineeno bisingako nze okubeera omuntu omugwagwa, okola ebintu ebitalina makulu, kweyambula, kwezinisa, kwewemuza. It's better nenkola obutambi nga buno nga nkimanyi nti my videos they have something to add on the society, on the community, it has something to add on the country as well. Ekyo nno kinzizaamu amaanyi. It's better than okubeera awo wandering around siina kyenjogerako, siina kyamakulu kyemmanyi, buli dakiika mbeera nga ninga omuntu that does not exist in this world. So naffe tubagamba nti you as a person fuba nnyo okulaba nti you also have something to add on this country, to add on your youths, to add on your life. Beerako ekintu kyonna kyoadingako, either beerako kyoyogera nga kyamakulu, beerako b'osomesa, beerako b'oyamba, beerako ebintu ebyamakulu baleme kumanyirira mu bintu bitayina makulu. Ekyo nno tukibakubiriza, kya makulu nnyo, kirungi nnyo eri gwe weka awuliriza era gwe weka amanyi nti nno ebintu bino bye mbagamba mazima. Naye ebintu by'okuta obutambi bw'ekiseegu, that's your picture, you're painting your picture, a picture that will never go away, a picture that will stay in other people's heads, okumanya nti this person, this and this and this, so and so yamanyikwa mu nsonga bweti n'ebweti. Kati ng'okweyambula, however much desire dresses up, however beautiful she is, however much she puts on makeup, everyone knows desire in the different aspect. Inti desire ne woli muteekaawo bw'omuntu kiri kijja mujjira nti oyo ye yatweyambulira. It can never go away. Ng'ate mukyala mulungi ayina buli kimu ssente bwe ziri, naye picture gye tumanyi nti yeeri ey'okweyambula ekyo tekigenda kuvaawo. Even a young child bw'alituuka okukwata essimu n'ateeka mu desire, what will come first bigenda kuba bifaananyi bya buseegu. Kati naawe we mbagambira nti no, it's better mukolerere emyaka gyammwe egy'obuvubuka ng'ofuba kukola ebyo ebigenda okutaminga mu bukadde bwo. Abantu be bagenda okwogerako nga biyina amakulu, boogere ku Adita, buli muntu ng'agamba bannange Adita omuwala oyo yali ayogera bw'ati ne bw'ati. Okitegeera kyekyo kye tutegeeza. Nze Sheila Adita, tuvaawo nga tusubscribinze ate era oba tokomentinze, nakyo kijja kunnuma nnyo. See you tomorrow in Bagalanyi.